bakaka bwa Buganda twayambika ku Katikkiro ow'ekika kya Kyobugagga, Katikkiro ow'ekika ky'Enge, Katikkiro Omwengo, Ssewafa n'abakungu abaluva mu bwakabaka bwa Buganda. Twafunye ffenna ly'abakungubazi naye nja kunokolayo leader opposition mu gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi Road Mayor waali ate mukadde waffe Professor Simeon Kayiwa bakatikkiro b'ebika bonna n'abataka bali wano okuva e Mengo bali wano endi nabo saidi eno Maama Namwandu wamu ne bamulekwa mwenna ekika ky'endiga mwenna abantu ba Katonda ffenna bali wano ndi mu biti ebiwerako nga babanyanjudde nze Katikkiro w'ekika ky'Emmamba naye wano ndi nkiikiridde entebe ennene ey'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya obwakabaka bwa Buganda era wamu ne bannange bano mu mbeera eyo era tugattako n'obwakabaka kubanga ffenna bali wano tuli baweereza mu bwakabaka bwa Buganda. Tusookera ddala okusaasira kino tekibeerangawo omutaka omukulu wa Kasolya okufiira mu nfa omutaka Aruma gye yafuddemu kibadde kikyaludde okubeerawo. Obuganda bwonna bulina ennyiike, ekika ky'endiga kirina ennyiike, abataka abakulu b'obusolya bonna bali mu nnyiike y'amaanyi olwa ettemu, ettima, effutwa n'obutiitiizi obwakoleddwa ku mutaka Daniel Bosa Roma omukulu w'ekika ky'endiga. Kino kitukubye ennyiike ennene nnyo, ennyiike y'amaanyi naye nga bwemumanyi nti tulina kwekwasa Mukama. Mu mbeera eyo obubaka bwaffe tujja kubusimba, obubaka obutongole obugenda kubusoma gye nvudde mu kika ky'Emmamba. Omutaka wa Kasolya omutaka Gabunga yawulidde ennyiike, abadde atambula n'omutaka ono era ng'abeera naye mu mikolo mingi nga batambuliza wamu mirimu gy'obusolya. Mu mbeera eyo obubaka obwo nabwo yabuntisse era nja kubutwasa Maama Namwandu. Kangende butereevu ku bubaka obutongole era nga bwemumanyi nti obwakabaka ebintu bye bibiwa okusiima okutongole okw'omuntu ng'ono bendera y'ekitiibwa ya Buganda tukitaddeko. Obubaka batunaba tubumaze ate era tujja kuyimba oluyimba lw'ekika ky'endiga ate era n'ekitiibwa kya Buganda. Mu mbeera eyo obwonna bubonero bubaka butongole obusiibula omuntu abadde mu kiti ky'omutaka Daniel Kakeedo Bosa Roma. Kale mu mbeera eyo munzikirize nsome obubaka obuvudde ew'omutaka Augustine Namwama omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ab'obusolya Bwakabaka bwa Buganda. Ab'enju y'omutaka
Lw'omwa Daniel Kakeedo Bossa Lungujja Kyaddondo. Obwakabaka bwa Buganda, olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya. Bajjajja abataka ab'obusolya abakulu b'ebika mu Buganda, tujjudde okunyolwa n'obuyinike lw'okufiirwa omutaka Lw'omwa Daniel Kakeedo Bossa aweerezza obwakabaka n'ekika ky'endiga okumala ebbanga eddene ery'obulamu bwe. Alabafubanye nnyo okutulaga nti obuwangwa n'eddiini bitambulira wamu mu kubumba obuntubulamu mu bantu. Kitalo nnyo. Tusaasidde nnyo Mukama waffe Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka olw'okuviibwako omutaka we. Eyenkanidde awo sinze nnyo ayibeene. Twongera okusaasira n'okugumya ab'ekika ky'endiga, abooluganda lw'omugenzi n'abantu ba Katonda aba bonna bonna. Kitalo nnyo. Omutonzi tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu bw'omutaka Daniel Bossa n'olw'ebirungi enfaafa byamusobozesezza okukola ku nsi. Aweerezza kabaka we, ekika kye n'eggwanga lye nga teyeeganya, era tumusaaliddwa nnyo. Tusaba Namugereka Ddunda ayanirize omwoyo gw'omugenzi, amusonyiwe ebyamusobako, amuwe n'empeera gye yatusuubiza. Ayi Mukama, omuwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Ku lw'abataka abakulu b'obusolya ab'ebika mu Buganda ne Bakatikkiro, nze Omutaka Augustine Namwama Mutumba, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ab'obusolya. Kutusinze nnyo ayibeene. Nja kubasaba tuyimirire tusooke okuyimba oluyimba lw'ekika ky'endiga, n'oluvannyuma tukube ekitiibwa kya Buganda. Ab'endiga mutukulemberemu. Ab'endiga ansemi yaffe. Tusaba ab'endiga bonna bayimbe n'amaanyi gaabwe gonna. Tujja olw'obudde tugenda kuyimbako ekitundu ekisooka ne chorus. Endiga muziro mulungi, kabonero kaddembe, tulina akabiro y'empologoma, zukulu balomwa mwetweyungira. Nyabona Bossa mpawo alimulesa endiga. Nyabona Bossa mpawo alimulesa endiga. Tweyanziza nnyo nga tugenda kuba ekitiibwa kya Buganda. Yansabye na kino nkyogereko nti obwakabaka era wamu n'ekika ky'endiga era n'abataka abakulu b'obusolya bagoberedde ennono yonna mu nsonga z'omutaka omubuze, ate era n'ennono mu kuteekako Bossa omutaka Lw'omwa omupya. Mu nsonga eyo Obuganda bubeere bugumu, era ekiseera kinaba kituuse omutaka Lw'omwa agenda kwanjulirwa Obuganda, naye yamaze dda okwanjulwa, naye emikolo gyonna gikulembeddwa mu nnono era nga girondoolwa Ssaabasajja Kabaka yennyini ate n'Obwakabaka bwa Buganda. Katuyimbe ekitiibwa kya Buganda. Ssaabasajja Kabaka awasaanira fugo Buganda bonna, naffe nga tumwesiga.
chava dana fe tamukumega katono mulu jowechiza otuwe mukama otugundukuleke mikisa jo era pape omukumega twesimenyo olwa Buganda yafe ekitiibwa kya Buganda kyava danaffe tukyekomega. Kutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka. Katusabye maama Namwandu bajje wano bakwasa obubaka okuva bajje wano kumpi omutaka akwasa obubaka buno obutongole abalala nga tutudde. Bwatyo Katikkiro ng'akwasa obubaka obuvudde eri omukulu w'abataka eri maama Namwandu Gladys Bosa.